Tutuuse mu lyaffe eddemezi bw'atyo yeerabira w'anaalya ekyemisana. Bannange kanneesuumuuse ng'omumpi akkirira emasiira. Bagamba nti gwangalabi tegunywebwa atudde wamu, wamma ddala gunywebwa na kuyoogaana. Nabagamba nti ekirebeza empina gabeera mazina ga mudondo, kyokka ate era n'ekigaluza ow'eŋŋombe ng'owakyobinda amuli bubi. Bassebo ne bannyabo mukkirize tukire. Bagamba owenda akira ow'entumbi. Kati nno twenkanyenkanye tufaananye ow'ebbanga ayimbula embuzi. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere neddira emmamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka nsibuka mu Kabaka Bukulu Kimala empaka Ettumba ali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe nsibukamu oba nze ne bannyinaze ne baganda bange gwe tusibukamu yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro ebyo abaali bayitibwa Abalasangeeye. Bannange ekitabo kino nakiwandiikira mmwe kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Nja kusaba gula ekitabo kino ku $600. Ekitabo kino mulimu ebintu bingi nnyo, nkulaamira nkukuutira kigule ku $600. Kya bbeeyi ntono nga w'okiwulira. Kigule okusinziira ku birimu, tebyetaaga na kuteebwako muwendo gwa nsimbi, wabula nze yeetuminkiriza n'ekiteeka ku $600. Ekitabo kino mwebala abakiguze, naye gwe n'atannakigula ojja kuyita Kasaraba 256 751 47 69. Oba oyinza okuyita ku Kasaraba 256 788 461 228. Ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna owookubiri Abawarabu baatuuka mu Buganda. Abawarabu we batuuka mu Buganda waaliwo muka Kabaka Ssuuna owookubiri eyali omuganzi ennyo era nga ye yali maama wa Muteesa. Omukyalo oyo baali bamuyita Gw'olyokka. Wabula Abawarabu we bati we batuuka mu lubiri lwa Kabaka Ssuuna, omukyalo ono ekyamazima yeegomba Abawarabu. Kyava agamba nga ne bbaawe awulira nti lengera omunnyambo omulungi. Abannyambo bantu baggwanga eriri eyo ekiziba okuliraana Tanzania babeera balungi mu ndabika. Kati ye we yalaba Omuwarabu yamuyita mu nnyambo, ayogera ebigambo ebyo nga ne bbaawe yamuwasa Ssuuna owookubiri Kabaka wa Buganda Kalema Kansinjo ali wali awulira ebigambo ebyo. Abawarabu we bakyaluka mu lubiri kyeyava amugamba kwate ekkubo ogende n'Abannyambo boogambye nti balungi nzondeke. Lwaki weegomba omuntu omulala ng'ate nze bbaawo wendi? Wabula kigambibwa nti Gw'olyokka yali ayonsa omwana wa Kabaka Ssuuna. Bwe yali ayonsa ye yali Kabaka Muteesa eyaddira Ssuuna mu bigere. Omwana oyo Kabaka Muteesa Walugembe bwe yali ayonsa era kyava akwata omwana oyo n'amuwa omukyalo omulala. Naye Gw'olyokka ono ye yali muganzi nnyo ewa Kabaka Ssuuna owookubiri. Kati omukyalo omulala gwe yamuwa akuze Muteesa yayogera ebigambo bino. Yagamba nti omuganzi lwazza omusango, omukyawe lwakyakyanca. Omukyalo oyo ne bamukazaako erinnya erya muganzi lwazza. Wabula bagamba Gw'olyokka wagenda n'Abannyambo oba n'Abawarabu bamutwala eyo e Zanzibar. Ezanzibar eyo ate gye yafumbirwa Sultaani kabaka w'ekizinga ekyo Zanzibar. Era oluvannyuma mu kufumbirwa Sultaani n'amuzaalamu omulangira gwe baali bayita Bagashi. Kaakati omulangira oyo Bagashi ate oluvannyuma yali mwana omu ne Kabaka Muteesa. Baali bannyina omu ne Kabaka Muteesa naye nga baawula bataata. Taata wa Kabaka Muteesa asooka ye yali Ssuuna owookubiri. Kyokka ate taata wa Bagashi ye yali Sultaani w'e Zanzibar. Kaakati Sultaani w'e Zanzibar n'ali obwakabaka, neno Muteesa gwe baaleka ng'ayonka naye era n'ali obwakabaka. Nkunyumiza ki? Emboozi nno tebankadde aginyumya yagikaddiya. Sultaani w'eri Bagashi yaweerezanga ebirabo mu lubiri lwa Kabaka Muteesa owookubiri. Muteesa asooka yaweerezanga ebirabo, yamuweerezanga amakanzu n'amuweerezanga n'obukoofiira obuyitibwa ejjuba. Era bagamba ye yali ensibuko y'amakanzu okujja mu Buganda byali birabo omulangira Bagashi bye yaweerezanga Kabaka Muteesa ku bwakabaka nga muganda we. Omwana wa nnyina nawankubadde baali babbeere nga baawula bakitaabwe ababazaala naye ng'ebbeere lyali libagatta. Bannaye ebigweredde wano ebyabasumba bigwera ku ttale.